Mwebase mugolodde embuto gye muli tukimanyi gye muli bulungi nnyo. Mwebase temubirinako temutubalamu na yadde amagezi yadde ettonde ettini temuli tubalaamu. Ala Mukama Katonda ono sagala kubaako nekyenjogera kyamaanyi before nga sinaba kulaga. Look here. Just weerabireko wano then nze emboozi ngenda tandika ogikuwa. Just weerabireko wano nze emboozi ngenda tandika ogikuwa mu magezi naawe. Mwebase mufuuwa n'okufuuwa abaana b'abantu bali ku mbalaza beebase mwe gye muli eyo eyo bagiyita Union Metro Station gye ndiko today right now bagiyita Union Metro Station. Ziri essaawa ndowooza zikyali ssaawa 12 n'obudakiika obugwagwamu. Ziri ssaawa 12 n'obudakiika obugwagwamu. Bano baana b'abantu boolaba wano abakera ku makya ne bambala white. Baana b'abantu boolaba abakera ku makya ne bambala white waabwe. Bwe bamala okwambala white n'omusanga ng'akubye ekikalu ali so simaati nga w'okiwulira. Okitegeera ng'omwana ali so simaati nga w'okiwulira n'akuyitako n'ogamba muvubuka y'oyo. Oluusi bambi bakuteekako ne ku masuuti we bukeerera anoonyeze gy'anaabira. This is Dubai. Tetuli mu nsi ndala, tetuli luddawa, tetuli nti oba tulina gye tuli, tetuli nti oba tulina gye tuli gye tubeera. Tubeera eno Union ndowooza ogiraba bulungi nnyo. Awo basi wezituukira. Ngenda tandika kuwa story eno wabula olunaku lwaleero lugenda kunzaalira ebizibu, but I believe newe lubizaala. Muntu agera ku makya n'otamanya wajja afubutuse. Abamu ku bo wano webukya ku makya beefuula n'aba HR ssebo. Abamu ku bo bano olaba wano webazuukuka webukya ku makya babeera ba HR, they are HRs. Bano boolaba oba bwenzungu olutufu bwenjogera nange simanyi. Ekikyasinza okunnuma, we people we do not talk the fact. Tetwagala mazima, tetwagala kwogera mazima, tetwagala kumanya kikituufu kitambula ge mazima amatuufu. When someone comes out na putting the facts wabweru, mutandika okumulabanga omubi emugamba ebivubuka just byagulawo page kulabisa bulabisa byerabisa biki kyali ekyo sikyagala tokyagala. But can you osobola okubaako n'ekyoyiga lesi yadde tonjagala, osobola okubaako n'ekyoyiga mu kino yadde tommatira, yadde tondabawo. Musajja wattu azuukuse. Hey bro. Hi. Musajja wattu azuukuse. Bano basajja battu balaba bali wano. Sigamba nti balina gye baasuze bakeere bajje wano banoonye emirimu. Wano wennyini we babuyiwa. Wano wennyini we babuyiwa. N'akeera ku makya. Singa oba omuyiseeko n'owulira akaso akamuvaamu wallahi ng'abulwa ne wanaabira agakatona mu ggulu ng'abulwa. Sina n'ekimu kye naayogedde, nkyali just mu show okubalaga wa gye tugenda. Omuntu omu abuuzizza why they sleep on roadside. Olunaku lumu lwe kirijja ewuwo lw'olimanya nti nno lwaki basula ku roadside awo munnaaye. Abaana abo boolaba bakira ku makya ne bateekamu ssente. To enter Dubai tebakira ku makya nti obuukira bimotoka. Okuyingira Dubai tebakira ku makya nti obuukira bubuukizi bimotoka. Kitegeera. Okuyingira wano eno tokera bukeezi ku makya nti ogenda buukira bimotoka. Wano tebabuukira bimotoka. Togenda kira ku makya nti gogenda fubutuka eri. Just hold on. Let's go. Kali sebo nawe. Okitegeera, just hold on. Topapa sinna n'ekimu kye natandise kwogera.
kino bache bayita ekigula luggi. Omukulu w'ekigula luggi simanyi gye yadda. Yabula omulundi gumu wabula waba bino teyasobola bibagamba nga teyasobola kukyalako Dubai bibasomesa oba bibalaga. Let me try to show it out so nga sinaba kuva mu system. Wana abaana bajjude. Omukulu wa Alfadani yagezezaako okubeera Alfadani exchange yagezezaako okubeera nga nkubira nabadde mwaliini gye nasuze. Kyampaliriza okukeera kumekya. Zigenze obera 12 nga maze okuyingira Dubai. Bano baana b'abantu. Bola bao bana babantu bola bawano bana babantu bola bawano kiringa kumpi kisaawe sinti baze mulumbe sebu wano tewali okuza lumbe nti baze mulumbe nedda sebu. This is union. Wabula ndowooza kanfune wengenda okukalira kanfune wengenda okutuula obulungi. Bino byebyandese era okwogerako nsiwuuse nikasajja kasiwuufu wabula ngenda kwogera reality ate wano ngenda sunsula mu biki byenjogera. Bintu bya bulijjo oluusi mujjagamba nti bya bulijjo tubirabanga bya bulijjo jja n'obitulaga wabula there is something going worse. Waliwo ekintu ekitandise okubeera nga kisuka we kirina okuba nga kikoma. Nyambale video ginsharingire munno abadde planning okubeera nga je Dubai oba omuntu omwana ali mu kuplanning okubeera nga ava mu nyimbo omwana ali mu kuplanning okubeera nga resigninga ku mulimo. Sinyirira kuba asaze kunyirira muntu n'omu. However much just get the information geni mu kuyisizaawo kati gifume. First of all bagenda ne bagala amaoffice gonna amaoffice bagagala agali gayingiza wana abaana bagagala amaoffice agali gali receiving aba maids bagagala. Wogatako abana babali mu construction yabasinga companies ezisinga zigenze zibayuwayiwa zigenze zibaze waka zigenze ziterminatinga contracts zaabwe. Omwana ava mu construction yabadde lwansonga construction ya ama company agasinga obungi gagenda ga terminatinga contracts zaabwe. Kati omwana abalabalamu nti banterminatinze banzize waka sina n'ekimu kinneekolodde kansalewo nyingire ekkubo kyekimuleetera okubeera wano. Wabula nze nkolimira era ngenda vumirira ngenda kwogerera obusajja buno wamma be basajja abatutwala waggulu wali be basajja bali ku kakiiko ka oba betwaliyise ba ambassadors baffe. Wallahi muli basajja bafunyo muli busajja bufunyo muzimbize embuto ku biliani owowerera agakatona mu ggulu muli busajja bufunyo nnyo nze nga wokyulira bampita Umaru Sawulage original names nkozesa Awas Umaru ku page yange wobononyo ojja kunfuna bulungi. Bino byengenda okwogera ndi kwalaali sina muyadde wakyamu sinakubwako eno Dubai terinjaga sinakubwako n'omulundi n'ogumu byenjogera ndi kwalaali. Zabadde naku z'omwezi abadde abiri was it yesterday zabadde naku z'omwezi abiri mu yesterday nagenzeeko nze mwenyini ku embassy maddira waliwo omwana bosi we yaganira akatabo wabula ng'omwana oyo akajja muno weeks ziri bbiri kiregeza akyali ku visa bosi we ng'agamba nti sponsor ng'agamba bamuweddiya mu kakaaga akakaaga akasaba omwana lwansonga ku office gy'abadde alina omuza yasanze office nzigale agezaako okuwishinga otu kuba aba office tebarespondinga. Mukazi wattu kwe kujja mu inbox yange amagezi ge nasoose omuwana mugambye as long as okyali ku visa please try to get the new passport than okuteeka mudira mu kakaaga gezaako okuba nga ofuna new passport. New passport njisubira okubeera nga at least inside the country ngoli inside the country wano ngoli Dubai oba ngoli abroad njisubira okubeera nga eri 1000 ngeri just ku million emu woba ogisedde nnyo oiteeke babera ku million eta ke kakadi kamwake waka kwetegedde okubeera nga ogoberedde procedures zonna n'ogenda ku polisi yawano tiyabadde embi yatuwadde empapula ne bye batutumye byonna n'omwana gye babukingira visa ye twatuuseeyo ne batuwa bye babadde balina okuba nga batuwa ne tutuuka ku embassy ogenda submitting ezo empapula agakatona mu ggulu twasanzeewo obukazi obufiripino buno bulina landa z'obubina bulinga bwe bayisaako laddu. Wallahi agakatona mu ggulu ng'obuntu bwe buli wali bwe bateekawo tekamanyiimu yadde n'olyotya kale even awayu kakulabanga akawunyira ziizi nenga be bantu be bateekawo ku baana be tulina abalina big nyasi bagenda ne bateekawo buli obuntu bwe bagolola. Simanyi oba bano abasajja oba obukazi mubwagalako kyaga katonda mu ggulu simanyi oddira ku reception y'abantu oba mu nnyumba z'Abannayuganda bwe bateekeddwa okubeera nga bye embassy yaabwe ne mujjuzaamu ba Pakistani ne mujjuzaamu ba Philippine kye mutwagaza bannaaye mwagala tukole ki
mujagamero this is Dubai balina lote mugenda kutetugenda tetuna kye tujja bakola abaana bajja bakyusa ennyuma mujja kusanga agaaso gali eri kabina nga kekaze mu face mbalayirira wallahi bulijjo babibakola ate emirembe giggwawo olowooza gwa ambasada asoose okubeeraawo olowooza gwa ambasada asoose okubeeraawo 2 days back omukulu wa Alfadani ono bamuyita buke oyo muvubuka bamuyita buke yankubira esimu nangamba they are moreover they are 200 abasula ku union because it was during night we yasobola okubeera nga ayitawo nangamba let us organize tulabe nga tujja bana abaana wano at least tufune ennyumba makoma byogerako wabula mwagala nnyo okulabikira ng'oli alina bagulawo ka agency kaabwe mwagala nnyo okulabika kati matandise naguno omuze bano basimanya tulina tours and travel musimanya tukola ebyobulambuzi tukola ebyaki olwokuba baagala oyisaawo obulango bwabwe batere ba booking ebuviza obw'omwezi ogumu obeeza emyezi 3 eziri ku diramu 875 okitegeera bamalera teekemu bya busconing mwatandise kulabikiramu ebyo nga mubakubira obulango wallahi billahi tallahi bana abaana bemuli mu kuleeta abali mu kubonaabonera wano nga nange sejjeemu betuli mu kuleeta abana abali mu kubonaabonera wano de tujja kisasulira omusaayi gojja gusasulira nze lwaki njogerako obwo obusajja mwana eggulo natuuseewo nze mwennyini akakazi katulaza amazzi wallahi nga wokatunulira tekalina newekalabikirako yadde tekalina newekafaananako nanulirira akakazi naye mwana agakatona mugula bano bakyali balowooza ki ngulabira ddala bakyali tebamu abantu bembalaga waneno they are Africans moreover bali mu Abanauganda sofa Abanauganda abendabyeko nga Abanauganda benzize nga ngenda mbuuza not that buli omu osobola okumujja n'omuteeka mu kamera wabula benyezeeko nga mbuuza they are over 100 ku ssaawa zenzituukiddeko ku union they are over 100 abeebaseewo they are over 100 musobola okera ku makya ne mu planninga ziri ssaawa 12 nedakika 3 buno budde omukozi aba yazuukuse dda n'agenda zino essaawa omukozi nti oli mukozi aba yazuukuse dda n'agenda atandika okubanga ayiiya mwabamu tunyweza okuvuga emmotoka okugijja eri gyembadde nga abaana batandise dde okuba nga batambula mwagala mbalageko ki ekiri wano mwagala nkibatangaaze omuntu eyakatuuka obutuusi ku live yange ayinza obutakitegeera kambe nga nkibalaga these are Africans ng'omwana ne wanaakera ku makya agende nti ye reporting babe nga bamudiportinga it will never happen bana bangi nga bagamba banayika netwale ku polisi banzize ewaka polisi will never take them wabula ate mwe abalina okubeera nga mutuyamba simanyi biki bye mwagala naye tujja ne ssente gye muli simanyi biki bye mwagala kale mutugamba mwagala ssente kyokka abamamotoka bye bajja n'emitwalo gyabwe 7-8 mubakolera ku passports zaabwe wabula ate ffe omunaku najja neddira mu 10 ng'omulaba olw'okuba alabika bubi temubasuubiramu ssente muli basiru tubasonyiwa naye mukama katonda ono I wish nesuubiza nze mutabani wa mukadde kiriko mulimu ebintu oluusi ebikusukkako siina sente siina yadde olw'ataano wengenda agamba nti ngenda kusarendinga sente zange zonna niwe nagamba nti mpangise ennyumba according to manager nina zisobola okupangisa emyaka 2-3 mbasongerako nsobola just kupangisa myaka 2-3 oba sina kindi mwaka gumu gwegokka kozi siri worth millions kubanga twagenza okubanga abalamuze ennyumba bana abaana gye bayinza okubeera nga abadda at least ennyumba ekizimbe nga tebagenda kutuukira mu bed space yange nti nzigyewoomu mutwale mu bed space abeerewo emyezi gyabeddewo bebiri oba gumu mugambe nti kati muganda nge weeyiye ng'abaana be nasembayo okulonda wano abamu ku bo tugezaako n'okubayamba ate olutuuka batuuka akaseera mu kasajja wattu oba mukazi wattu ng'alaba byonna tubigezezzaako kiganye nakakkana ng'alina kuzaala
nakakana nga alina kuzaala bwe buno obwana bwosanga obuloko bwa muno bwobo buno be bana abaana bwe musanga abaddugavu abaloko bwa muno bana Uganda fa abazaala ne tubazaalira ku ddungu kuno just wafunisa omwana wa muno olubuto talina gyadda bamutwala mu kkomera ne bamusiba ne banamala okuzaalirayo ne bamutikkanga n'omwana amulise ku ddungu lwansonga tamanyi kitaawe tiyalina birth certificate. Wabula baganda bange mwagala bino mubibuse bubusi maaso mwagala bino tulabe birabe kale temulina kye musobola kola but at least buno obusajja tukyasobola obuteekako pressure ne bubaka abatini betuyamba naddala abaana abeetaaga okufuna passports n'abeetaaga okufuna exit stamp oba exit permission okuva ku embassy kyokka kye tubaagala mu just mutuwe mu exit permission okuva ku embassy ogenda ku immigration zonna bagenda kukomekerera bagamba go to your embassy at least bakuwe ekiraga nti passport yo yabula ffe tugenda ku exit stamp tugenda kuwa pass out ogende wabwere ofulume then ngomana tebamugjeeko naliiso asobola okuddayo waka mu myaka gye n'amala n'akomawo wano but mutusindika busindisi ku deportation but deporting kikyo nnyo naye nange nkakasa enkya mugenda kunnimirira mbe nga nvaawo naye mulowooza kijja kuba kiwedde era wajja kuvaayo omumala omulala atali nze. Banaye muganda wange ayagala okujja Dubai naddala if you want to come as a maid ng'ogenda mu nnyumba ya muwarabu linnyamuuko unless ng'oli akulaze paperwork nga wa company eva ng'oli akulaze paperwork nga wa company zino bino company bya takibi wabula ate ne takibi nebe bisimanya bitakibi bisimanya takibi simanya bikoze bitya naye byennyini kusaawa yakati kusinzira ku mateeka ge balina tebaliisa mukozi omukozi yeegulira ebyokozesa ewaka kyokka on top of that nesala lukuweereza 1200 yadde olina experience oba kiba kizibu eva boss aba akwagala bwagazi naye nga kyenyo lwaki mutusuula akatale okutuuka kweyo level wallahi lwaki mutusuula akatale okutuuka kweyo level kati buli munauganda asomokamuuko n'afuna ku fole enene mubanoonya bakubira bulango wabula bino temujja biraga bemmala okubira obulango owa gye batuukira bemmala okubira obulango owa gye badda gwe bookinga bookings visa mwakola bu agency bwamwe mubookinga bookings visa na ticket ne muleeta omwana mumukola kimu kya kutunda visa na ticket wabula musomesa abantu abo owa gye bajja client wo gwoguzizza visa omunoonyerezaako ng'amaze oyingira overstay omwana yaddaluddawa kwa mutuzigula kume bana Uganda mubifaako oba nedda what you all know kwe kuteeka mabu sconing nomala nojja n'otuyita 1000 oga mulete 1000 nyanzi jijje mukyokka n'okugijjamu ne bikumala omumala okulya sente mumala mwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 myezi 5 temina n'ekimu kye muntu yamba kikyenyo nze wenziramu okuwulira kikampuni ekyerimba nti ffe tujjamu abusconding mwakalyamazi nolimba bunoti nzijjamu abusconding nga sigwe yagiteekamu ogwamwe gwa kutunda butunzi visa lumuniko muliwo nga bakitunzi nogamba nti nzijjamu abusconding its migration yegijjamu realities zetwetaaga ku mmeeza leetayo bana nga bagenda kuwaako obujulizi si mwana wa nnyoko si mwana wa kitawo tosula naye mu bed space towalonda mulonde yereetanga client gy'oli. Wabula mwana agakatona mugulobo omuntu atandike kubeera nga azungira muzaawa nyera tandika okunoonya erinnya limulimu okutandikira ku bumwe bakimera simanya baani naddala wa wano mu Dubai mulabikira nnyo simanya kati mulabikira nnyo mu bikampuni be baggulawo abeeyita ba chairman abeeyita ba ambassadors abatasobola somesa baana bammwe abatasobola somesa bana Uganda kale kabeere kabaka alina olunaku lwalabikako eri eggwanga n'abaako kyayogera kabeere Museveni yennyini kikofiire waka gye tufubutuka alina lwalabikako eri eggwanga mwe ba ambassador jiwe mulabikako ye ani abamanyi mwe bana Uganda bameka moreover over 1M eyabana Uganda eri wano bameka bamanyi ambassador wamwe bameka bamanyi chairman wano mu Dubai bameka bamumanyi okujjako nga tumusanze mbikujjuko mu Mamuza okujjako nga tumusanze mbikujjuko simanye waliwo ka hotel ke babadde baggulawo bagende balye empombo bagende badde ku bicere balye kaino otunuulire emizi wallahi mulimu ebintu wallahi byotunuulira n'ojula n'okukaaba laba omwana ali smart akulaga ali smart well dressed
Mukama Katonda wange kamera yange togano zwiminga nezino zi iPhone simanya iPhone 13 kasasiro omwana akulaga ali smart kati akutte ekiveera kyamaze okwesala ekigumba yuli eri ali mu bulaka jeno mulaba bulungi nyaali awo wallahi akyali muno otulo wabula ayambadde bulungi osanga ekikazi nga kyekubye ekigumba nogala mannaayira aba classic y'ekikazi naye nga tomanyi waje kisula tomanyi waje kifubutuka bwe kiyingirako we batunda perfume wekigyekubira ne kiryoka kikuyitako nga kiwunya obulungi nakyo vulabe Dubai tukyatomera nnyo naye nga okuyise kuyomba Mr. Timothy okuyise kuyomba kikyotamanyi wallahi Mr. Timothy kikyotamanyi gwakuyita okuyomba kikyotamanyi kugambira abo omukyala yuyo bize sinatiri omugamba ki akulaga ayambadde amaze okwesala ekigumba kye anyiridde saagala mulaga nti mulabi tyafubutuse wali n'ebintu awanise muti be babaana b'eggwanga wano nga wenvaayo okwogera ngo ngamba okuyise kuyomba ssebo okuyise kuyomba ssebo mukuyita kuyomba kaakati bannaye baganda bange tukule tuleke ebintu biraba offside gwoba olina akatanda mosula bannaye this let me put this point outside if you are in Dubai and you can survive you get what to eat ngofuna ekyokulya ofuna owokusula take a note ngoli Dubai osobola okusurvive ngofuna ekyokulya ofuna owokusula kale ngosobola okubuzibya ne bukya ngoyambala obulungi n'otambula n'ogenda please appreciate weba fukamirako ku mavivi webaze Katonda gokkiririzaamu oli musajja nnyo oba oli mukazi nnyo omuntu asobola osurviving e Dubai terinsi esobola kulemerera kusurvivingiramu terinsi esobola kulemerera kusurvivingiramu if you can survive in Dubai there is no any country where you cannot survive terinsi gyotasobola survivingiramu weba osobola okusurvivingira e Dubai omwana ali e Dubai ng'omwana ali Dubai wano omulaba akeera ku makya n'akuba ekigumba kye bano abavubuka I'm sorry to say so yadde nzija gye muli ngenda kujjako gye muli obagita bano abavubuka be mulaba abanyirira manayingi tuli ku TikTok manayingi tuli ku Facebook mutusanga ku Instagram mulaba ebifaananyi byaffe ebinyirira tukuba ebyuma bakunze kati atumbuusa akabuto wompitako nga ntumbuusa akabuto abasinga kuffe tetulina byogera tetulina bisoma twabireka mu kampuni myaka na myaka pasipoti zaffe ziri mu kampuni myaka na myaka tetusobola kuddako nawaffe bati niyo abasobola okudda ewaabwe ate n'abo abazze ewaabwe onoonya n'omugamba ndage ewuwo obozze ewammwe ndage ewuwo stiiru n'ewaabwe tebasobola balagayo lwansonga bati akulaga life ndala e Dubai watuuka ewaka ajja kulaga life ndala batiira ddala beba bavubuka be mulaba be bali mukozesa kusawa yakati okuwa obulango wabula tebasobola basomesa biki biri wano gye baagala baleeta mulowooza tubalimba golowooza nkulimba iffe be mulaba ate tulina amamotoka twevuga tuvugira ku bibbaazo twevuga amamotoka ag'ebbeeyi ge tuvuga wabula ebyogera tetulina obutabo bwaffe twabuleka eri febe mukabirira tubagireyo obutabo bwammwe era febe mulaba ku podiyamu febe mufaaba basuza mu butanda nze akyusa akati nenva katandako wansi nenzirako waggulu nenzirako kukaddako nga yonna ngenda mmalirayo bumalizi nsaasaanya bwana naye nga mazima matufu otubuuza ebyogera tetubirina wano agent akyasinze okubeera agent omukuukutivu agent akyasinze okubeera agent omukuukutivu era ngo yamanyikiddwa nti that is a agent abeera n'emirimu nkulayirira ye abatalina waakola Dubai agent akyasinze okubeera n'emirimu abatalina waakola sina kindi n'ebyogera bye abatabiina mwana wattu teka note n'ebyogera bye abatabiina omusabanga ku ID ye either gamba ID yange nagirese waka either wabagiina passport aba yalina gye yagireka nga ate ne ID n'atera oku expire nga tabiddamu wemba nnimba kale wemba nnimba wake up in the morning okere kuma wemba nnimba goyinza okuba nga obiina naye bakyali be botambula nabo babiina kale amafeke rapa ndi feke rapa ndi feke blogger oba ngamba omuyinza okiyita nendaga nation showing off nze nabagamba waliwo kyali omu yakera ku machana ngamba yakola video eri kunze genda ku Facebook onoonye walugayo yagikola nagamba nti ekyo kigayi kiri awo olumu kiba kinyirira olumu kiba tekinyirira kiba kirabika bwe kiri shape
kagugayi tegutegereka n'enviiri olumu biba birala olumu n'ogulaba bannaye najjanyirira oba najja kukola last time nali ewakanga nyiga emmere owamukadde bangi bayasama bangi bayogera natukira mu bizigo eyo mbalaga ekituufu bangi bayasama bangi bayogera. Do you know nti olwaleero Uganda airline yatikudde ng'ate yazejjudde? Omanyi nti Fly Dubai yazejjudde? Omanyi nti waliyo okusaawa yakati obugenzo okkerera ku makya ng'ali mu kudduka mu nnyumba? Omanyi nti ku ssaawa yakati ku makya waliwo yakedde ng'ali mu kudduka mu nnyumba? Bayizayo kino kankibagambe, anyone that tells you nti stopping ku airport muganda wange beeramu n'akasente either naye aba anoonya omusasulire nze ngo najja ewange mbeera mu 10 ezi satugambirawo kuliko visa change ya 10 either 25 oba 15 zenjitunda simanyi balala ze bagitunda benjitunda negamba kuliko bed space kuliko okufunira omulimu bato zina toteganira wange kitegezo bato osobola nawo omulala gy'onaagenda ne wabagamye 12,000 abakubalako ebitaano ebimusasulira akatanda gwamala akulekawo otandika okutoba. This is a long process. Oba mwe mulowooza Dubai yakusema teri nsi nnyangu yakuyingiramu nga Dubai kozi visa yawe yaddira mu 305 zokka only 350 ey'omwezi ogumu oyingira. Tiketi tuwe osobola gifunira ku dira mu luzibera 18, 17 n'19. Ayagala ennyonyi ziri ezaalagirwa ne ku 12,000 ogenda gifuna oyingire kyegeza millions 2.5 ejja kubeera e Dubai. Omwana yayingidde wano ne million nnyo musanga Marina ng'ali ku beach yeeyagala ku millions ezo nya aze kumalamu mwezi atambula agende wano Dubai webakira ku nnyoko. Dubai osobola okubeera ne liabilities eziwasa nazaalawo ezikkiriza okufumbirwa ne muwalawe. Dubai, that's what they call Dubai. Kwebali kati batadde amazzi. Webata amazzi wano ogenda lakundabira ejjano. Batadde amazzi batandise ogata nkulayirira buli omu wali agenda situka. Batandise otta amazzi wabula buli omu wali agenda kusituka wonze mbalayirira. Buli omu agenda kudduka buddusi. Buli omu agenda kubadduka buddusi okwewonya ekibambulira ky'amazzi. Naye nga bino mulowooza tetusobola birwanisa. Omuntu omu ayinza okumbuuza umalo ebyo n'obyogedde but what is the solution? Solution yeri emu. Anyone that can reach to these ambassadors abatutwala bannayo oba anyone ayina access ku any opening company naddala bu companies ezakoledda n'ezo ziri mu openinga. Sijja mentioninga ka company ya muntu n'omu naye bambi oba kyali wange gy'oli. Respond to me cause kati luli tubadde nga tusirikira bi cases erimu ng'oli akireeta naga company ya gundi be bateeka kabusconi n'obisirikira eyo n'obisiringa n'otagala kinyegalako n'omuntu olusi n'otamunyeganako bani mutugambire ababu agencies ababukinga visas ne tickets naddala nga mulimu emikono gy'abana Uganda tutandika okolaboratingire wamu ne lubaddira mu 10 ne tusobola okubajjako ne 5 ne tubyongerako ne tufuna ennyumba wale tufuna ekizimbe kye tusobola okupangisa tetugenda kiteeka mu Dubai ne tuba n'abeera ajumani kwa ebizimbe byayo bya layisi alisi abaana ababunda gye babeera badda tulabe banaabulwa ekyokulya wabula buli olukya muyingiza kyokka mwana wattu ba agent mumanyiira oba tumanyiira oli wallahi billahi tallahi yakoma ogende waabwe emyaka 6 emabega wabula ali mu kuvuma oluusi vane ku ekyo tukantandikire ku main point abali wane Dubai omusanga nga yagambye leeta abaana ku union n'otuukawo omwana nga mukasajja wattu ayambadde white ne black wansi omugato either kale gubadde tiyaguliko omufuufufuufu n'akugamba ekyana ti omwana nga tali smart addeyo yakuba ekikalu biki nenga wallahi n'ogukwawa guunya ye ogukwawa gukutte guti ng'ogukwawa gukutte guti wabula yali mu kwasamira omwana w'omukazi ku ssente ze yamuleetedde kwali mu kumwasamirira. Doli bolo ngenda kujja ku embassy mwatweragiddeko byonna bye mwakoze mwalikoze ngenda kudda wemubeera bakundipotinga will deport me from there and then I will believe at this week
sigenda tuula sijja bagamba nti ngenda kujja mwezi giri within this week ngendo batambulira guno mwezi gujja ending up nga maze ofuna kyembaagalamu lazima guno mwezi gugenda ending up nga maze ofuna kyembaagalamu mwagala temwagala nze mbazanyisa mbatidde nobata mwemudde ku buli obukazi bwamwe mumwateeka wali obulingo bulina landa z'obubina kujja ganagawala agasoma empapula zaago ge tulina wanene agana agamanyi okwogera oluzungu agalufuwa obulungi agatateekamu ninna agana gabala gali waneeno gebase wano ku union agana galina diguli zaago mulimu kunonooza buli obufiripayini we mulimu kunonooza kyenyo mutwagalamu ki